Pulezidenti yaleka kutatiwa wabula Museveni akalula kanoonyereza mu disitulikiti ya Nakapiripiriti ne Nabiratu nga werekeddwako First Lady na Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Jendi Kata Museveni. Daniel Rochap, Central NRM Nakapiripiriti, alopedde President Museveni ab'ekitongole ky'ebisolo ekyawuwa balemesa okulundira ente mu kkuumiro ery'ebisolo erya Pianupe ate nga ye wali omuddo mu kiseera kino. The prayer of the people is that you provide option for grazing within conservation area. Once Karamoja Nakapiripiriti is secure, even as in Teso we are secure. Minisita Jendi Museveni akyamudde abakaramoja bw'ababuuzizzaako mu lulimi lwabwe. Alakara noi. Abajjukiza engeri President Museveni gy'alafubanyemu okukyusa ekitundu ky'Ekaramoja naddala mu disitulikiti ya Nabiratu ne Nakapiripiriti okulaba nga zifaanana nga disitulikiti endala. The government of NRM is the government of Karamoja because you know indeed how God has used it to provide the peace in Karamoja and ensure that Karamoja is just like all other parts of Uganda. President Museveni mu kwogera kwe asoose kusaba abakaramoja okuddamu okwesiga NRM olw'ebyo bye bakoledde basobole okugironda omwaka ogujja. Anokoddeyo ebyobutebenkevu byasobodde okuleeta mu Karamoja ng'ategeeza nti baali basimbidde kuli obutebenkevu buno nga bagamba nti abakaramoja basigale n'emmundu beekuume ekintu kye yagaana. That's why I said no, you bring the guns, I will defend you against the Pokot of Kenya, and you have seen how we have done it. President agamba nti obutebenkevu bwazaala enkulaakulana ey'awamu okuli enguudo, amasannyalaze, amalwaliro kw'ossa n'amasimu okubatuukako kati buli omu awuliziganya ne munne awatali kutendiga ngendo kugenda kumusinkana. We have covered almost everything for you here. The road is here, electricity is here, the telephones are here. Agambye nti amazzi amayonjo nago agatuusizza nga ku byalo 209 ebiri mu disitulikiti ya Nakapiripiriti, ebyalo 172 birina amazzi amayonjo aga Naikonto. Out of 209 villages, 172 have access to safe water, meaning boreholes. This is 82%. This is very. Annyonnyodde nti azimbye ebidiba by'amazzi nga bigenda mu liita ez'amazzi eziwera ddala okuyambako ku biseera eby'ekyeya so nga n'enteekateeka ez'okufukiira ebirime nazo yazitandikako dda. Now we are planning Namaru large-scale irrigation scheme with a capacity of 11.8 billion litres. Now this will irrigate 750 hectares. Obyenjigiriza President Museveni amenyemenya amasomero ga primary gazimbye ku Miruka n'ago aga secondary gazimbye ku buli ggombolola n'akakasa nti ebyenjigiriza bitambulira ddala bulungi e Karamoja. There are 27 government primary schools and 7 government secondary schools. The plan is to have 1 primary school per parish and 1 secondary school per sub-county. Ebyobulamu President yeeyamye kusumusa eddwaliro lya Morita Health Center 2 lituuke ku mutendera gwa Health Center 3 era nga wakusumusa erya Lomologai Health Center 2 nayo lituuke ku Health Center 3 n'amalala. We have 1 Health Center 4 and 3 Health Center 3s. But the plan is to have upgrade Morita Health Center 2 to Health Center 3. Akkirizza abakaramoja okulundira ebisolo mu kkuumiro lya Pianupe nga bw'alaba ensonga eno bw'eneetambulamu ng'amaliriza okuwangula akalulu. When I heard about it, I said, okay, let the Karamojong go back and graze with the animals. When we get time, we are going to sit down and discuss. President Museveni ng'alina First Lady oluvannyuma bakubye olukungaana olulala Nabiratu nga lubadde ku kisaawe kyawulala kyati. That gave you 97.8% the overall base in Karamoja. President asinziddeyo n'asuubiza okusinkana abatunzi b'ente ku nsonga y'okulundira amakuumiro g'ebisolo. So this one is easy. We shall discuss with the elders and see the correct way.
But meanwhile, you graze as you have been grazing. Museveni abalagidde mu kiseera kino bagirenga balundirayo ente zaabwe wabula n'abalabula obutalya ebisolo by'omu nsiko kubanga bya mugaso mu nnyingiza y'eggwanga. Omuyimbi Edrisa Musuuza, Ssaabakunzi w'NRM Rosemary Sseninde Nansubuga n'abalala boogedde ku nteekateeka z'okunoonya akalulu we zituuse. Allow me to thank you for the great milestones we have achieved as a country under your visionary and able leadership that need to be protected. Ekizaamu amaanyi ate kirina n'ekifaananyi kyekisiika nti nga bannayuganda mu tribes zaffe ez'enjawulo mu regions zaffe ez'enjawulo we need to embrace who we are. Abantu ab'ekaramoja bo basanyufu ate beewaddeyo beesimbu nti byabakoledde babiraba. Tetulinaamu kwekengera konna. Tuli bagumu akalu tukalina. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.